Bino biri Makerere byolaba. Akasozi k'abayivu ffenna ke twegomba. Minsi Natabi Margaret ye flaga bearer w'ekibiina kya National Unity Platform NUP ku bwa Guild President obwa Makerere University omwaka 2023-2024. Ffenna tumanyi bulungi nti emabegakaawo University y'e Makerere yamuwanduukulula mu Lw'Okano. Ng'ate yali muwandiise baakola katemba mungi nnyo okumulemesa okwewandiisa naye baalemererwa ne bamuwandiika ne banoonya ne bamuggyiramu ne wabula kati bwe yali asisinkanye bayizi banne okubategeeza enkola ye bw'egenda okubeera okubawa manifesto ye bwe baamuwanduukulira mu Lw'Okano bw'akoze ekikontana n'amateeka g'okwesimbawo ku bwa Guild President w'e Makerere lwakuba wa National Unity Platform era bw'atyo n'aggyibwa mu Lw'Okano ne munne bwe baalimu nga ye teyaweebwa kkaadi ya NUP naye nga wa NUP naye baamuwanduukulula mu Lw'Okano luno nga bagamba bonna balina akakwate ne NUP bw'ate University tekyakkiriza ba bibiina bya bufuzi kwesimbawo naye ng'abeesimbye okulwa NRM mwebali tebagambwako. Kati olwaleero bano bakubye olukuŋŋaana lw'abannamawulire okutegeeza ensi ku biki ebigenda mu maaso n'okuvumirira ekikolwa eky'okubawanduukulula ekitali mu mateeka. Babadde baakatandika okwogera ebigambo byabwe. Poliisi y'e Wandegeya wejjidde n'ebasalako n'ebakwata n'agasajja agatali mu uniform ne babanyogontola. Minsi Natabi Margaret omusirikale n'amukwata bw'ati ebbere n'alinyogontola nga bw'olaba. Ebintu ebiswaza omusirikale omusajja oli taata wa mwana mulamba kumpi na jjajjaawe n'omunyogontola bw'otyo olw'okuba alwanirira eddembe lye. Ne weebuuza nti abasirikale b'e Uganda bwe baba babasomesa obwongo ne bubaggwamu. Omwana talina kyakoze atudde wansi mu kamera ayogera ensobi ezaakoleddwa era ayagala zikolebweko gwe n'omukwata ng'omubbi w'enkoko n'omunyigaanyiga obulago ayagala kumutuga. Eno enkola bano abasajja gye bakozesa yakumalamu bannayuganda maanyi, yakumalamu bannayuganda ssuubi, yakubalaga ffuba nti ffe tulina obuyinza, ffe tewali atugambako, ffe tulina emmundu. Naye bino ebikolwa ebikolebwa ku bannayuganda, ebikolwa ebikolebwa ku bannansi mbalayirira one day one time nammwe bigenda kubaddira. Kati abaana b'e Makerere bakoze musango ki okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe, okulaga ensi nti okwesimbawo kwange si musango n'okumpanduukulula bumenyi bw'amateeka olw'aba akoze musango ki. Ng'otasanze ng'akutta amayinja akuba abantu, ng'otasanze mu dduuka lya muntu ng'alimenya bba wabula ali mu kwennyonnyolako eddembe lye liri mu kulinnyirirwa ate gwe n'ojja n'olidibaga n'oliseeteeza n'odiseeteeza. Ekigenda mu maaso e Uganda bano abasajja balinza okulowooza mbakuba amazewo emyaka mingi buli kanyomero ka ggwanga bakategedde, buli kakodyo wakaba n'ababeza mu buyinza bakategedde ne munnange ennyanja ettagimanyidde tettangako muyiga wabula oyo agimanyidde agivuze from A to B n'agibeeramu ng'agiwugiramu ng'agivubiramu ng'ayeewuubira ku lyato ebbanga eddene oyo gwe tugumbula. Kali ne Museveni okwemanya essajja ffuba mbu ye amanyiza nnyo emmundu era ne yeefuula mbu nno emmundu aziko monopole ye ali immune ku zo ye tezisobola mukuba kyasi n'agwa wansi n'afa. Ne bana bazikutte abapoliisi okulowooza n'ab'amagye nti bo bali immune ku masasi nti ye bw'oli mutunuzaamu n'olimwasa terimukuba baswadde. Bigenda bakolobwako bino byemukola ku baana b'abandi byemukola ku bannayuganda bannammwe tuteekewo abiri tulindirire. Bano nno batwaliddwa ku poliisi y'e Wandegeya gye bakyakuumibwa naye ng'ebikolwa bino eby'okubonyaabonya bannansi mu nsi yaabwe bikolwa bya ffujjo, bikolwa bya ttemu, bisaana bikomezebwe bunnambiro.